nze manyi nti Yesu omanyi kuba kuziro obadde omulungi n'embubi yewe mukwano sino simanyi tewali wemmanya kufaanana tewali kwennabye alabye awulidde ku by'ogenda okukola bwentuuse nno nange binnemye kangugambe wotali obulamu sirina sikikukweka webazaamu obulamu bw'essuubi kaloosa k'okumaja ne mutumbi nkwetaaga nkwetaaga amazima ddala nkwetaaga 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 Yesu mazima nkwetaaga 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 amazima ddala nkwetaaga 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 Yesu mazima nkwetaaga ensimbi zinoonya emisana n'ekiro teziwera jiya kuba bbali buli kaseera omukisa gwoga basigwa buyinike gunyisa ekizimbe mu bulungi bwo emikwano njagadde gisinga gimenye gindekedde ebiwundu ebinene sabya nkuba eripeya gwe omusawo siiga omutima gw'olina nga yemmere nkwetaaga nkwetaaga amazima ddala nkwetaaga 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 Yesu mazima nkwetaaga 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 amazima ddala nkwetaaga 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 Yesu mazima nkwetaaga nze n'ennyumba yange tunakusinza nze n'ennyumba yange oli Katonda nze n'ennyumba yange tunakutenda nze n'ennyumba yange sirina simanyi tewali byonna byakusinza tewali